munene kubanyanga atenga bwetekerezo kusirika banange sikulwanga nzikirire kimukunyo ekisonga njogeza lukomokomo ebakulu bange abo basigala mukudiragana kati bandi badde batuwagira musonga zaffe kozina okuwabula ekika atenga bwentegereza atenga bwentegereza emyaka giba mitono okubali abakasuko omuvubuka enyokuleka kolofe weddatenga mbesabakula yabeera ku ggwanga yombya busabusa bwenjo bweba yazikibwe yandikira yamanya gyakuba teyategeeza kulanga kyakulya kalijidde namulabako mundeba mutwawaya enkozi bwe bugambo obusembayo mulamu yamuziikayo twamuwaze nabaana bamesonga wano nkulemeze mulira yabeeranga kakati tuli mu bbanja kumujjayo nomwekenya tuli muteesaago tuli batumudde Plan B Records, ye studio yokka ekuwa kiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Kadde waffe Jjajja Ndawula Master Kaaya. Amanya amatuufu ye Ndawula Kaaya. Kati Mwami Latif onanyini Latif Academy ngeye esomesa bannabitone eri wali ekawanda ye yamuwa erya Jjajja Master Kaaya. Naye ng'ate ffe nze nsooka okulaba omukulu oyo mu 2019 yajja wano ku Kasubi ku basooka kwa Vlasite gye yali atambuza endongo ye eya rhythm nga wagenda nga ayimbira ku bantu bingi nti ndi fanatic eri kadongo kamu. Wenamulaba ne muyita wenali nkolera najja n'atusuniramu zijjukira atukubira era agawalagana olwa balijidde awo ne tutandika okunyumya bw'atyo wangamba nti ava ludda lw'ekalagala era awo ne tukwataganira ddala nga njagala okutegeera ku bintu ebikwata ku mabirizi. Yangamba nze nveeyo kalagala tuva ku kyalo kyekimu n'omugenzi John Mabirizi. Kati Jjajja Ndawula Master Kaaya fedda gwe twali tumanyi nga Sweetman okujja ku scene yajja n'abaana aba Mwatu TV yali ekulemberwa Kenneth kati ali Australia baba nkulamwiseeyo yona yoli weebala emirimu dokola iwa tukola bubi kyano wagitaawa ate nga kyano yali etambwire. Kenneth yali ava Kamuli mu Busoga then baali bakola ne Omwana Soda ne Abe. Kati Abe ne Omwana Soda be badda ku Expo TV. Osobola okugenda ku YouTube n'oteekamu Expo TV ogenda kubanga omulaba n'ebintu ebyo byakola oba oliawo mubeere nga mubagoberera. Kale bwe batyo be baamuleeta ku scene nga bamukyaziza oluvannyuma lw'okukyalako awali ku Latif Academy. Era abakulu abo be baleeta ne yeekolera ono yeekolera kati gwe mulaba ono w'amaanyi oluvannyuma lw'okubeera bamusinkana n'anyumya emboozi olutalo lwa Basudde ne Kasozi n'anyumya amaanyi ga Kasozi Basudde Sebata Paulo Kafero na biki ebibaawula. Then ne music awo najja n'akwatayo nange of course nakyalangako bankyaliranga ne tuba nga tukola emirimu egy'enjawulo. So bwe tutyo bwe tujja okulabika. Babalendu besige bali tuwabula mu binne
beeyisa okubanga be bakubiriza abaffe n'okubeza lyonna alikkiriza litweyunayo nga gyetuli batukuŋŋaanidde kati jjajja Ndawula Master Kaaya obudde buno aweza emyaka 54 yazaalibwa 1971 ndowooza emyaka bagyenkanya ne munakalagala munne David Wadimba kubanga ne David yazaalibwa 1971 enjawulo nti ono wa mu July 15th ate David Wadimba wa 11th December naye omwaka gwe gumu bona bava ku kyalo kyekimu bawula maka kale jjajja Ndawula Master Kaaya ye obuzaale bwe ate teyazaalibwa ano Kalagala bamuzaalira Ssese we yali nga bakadde be baali bagenze kutambuza njiri baali batambuza njiri ey'omulokozi waffe Yesu Kristo kale eyo ndowooza obudde bwa jjajja Ndawula okuba nga atuuka ku nsi we bwatuukira era ne bamuzaalira eyo mu bizinga naye nga obuzaale bava wano Kalagala eno gye twali juuzi nga ewaaba John Mabirizi Kalagala awo wennyini wewa David Wadimba n'abalala kale bwe kityo bwe kyali naye nga azaalibwa omukyala Nalumansi Kasarina omufumbe abafumbe yonna gye muli mbatumiddeko ne Elia Kaaya obudde buno kati baasenguka waawo ku kyalo Kalagala obutuuze ne babuza Nakaseke era still mu Bulemeezi naye nga ono ajjukirwa nti endongo agitambuza nga akuba nju ku nju mutala ku mutala oba be bano abalengeza endongo nga woolaba kati bano abakagwirawo live band lwakuba ye ono yali akozesa bigere naye kati awo yavaawo obudde buno ali ku Latif Academy eya mwami Latif wali ekawanda nga mukugu asomesa gita asomesa piano era mwabagala okuyiga endongo okukuba ebivuga mugende wali ku Latif Academy jjajja Ndawula Master Kaaya wali agenda kubeeranga akutendeka okubeeranga osuna endongo kati jjajja Ndawula Master Kaaya ono gwe twogerako oluyimba lwali mu kuba oba lwabadde akubaawo lwa omugenzi Peter Baligidde 1983 we lwafulumira oluyimba olwo lwali lwa byabufuzi naye nga baalukweka mu lubaale olw'engeri nti mu budde buli atmosphere teyali nnungi singa yavaayo n'ayogera ebintu ebyo nga we byandyogeddwa oba oliawo twandibadde nga tasobola kuwangaalawo emyaka emirala 6 yafa 1989 era mwaka gwa 89 ndowooza oyo gwamutwala Peter Baligidde ne gutwala Moses Katende omugenzi Sulaiman Mayanja n'abalala betugenda okuba nga tuzuula tugezaako okucreatinga data bank eya kadongo kamu oba oliawo kiriyamba oyo omwana oba omuntu ayagala ekisaayi kyaffe alijja mu maaso eyo alisangawo data bank nga ffe twagezaako okubeera nga tugikola kale so Peter Baligidde wafulumya oluyimba olwo yalukweka mu lubaale naye nga yali alanga amajja g'omuyeekera Yoweri Kaguta Museveni obudde buno yali ku ntebe naye nga obudde buli yali muyeekera ayina elements ze yakozesa mu luyimba olwo ng'alaga nti omununuzi alibeerawo ebweru ndowooza omununuzi aliva ntale era tukimanyi bulungi nti Yoweri Kaguta Museveni yali mwana w'entale kati era mu luyimba lwe lumu olwo yayogera ku bintu okuwalagana mu lulimi lwa lubaale ago gabeera mayembe misambwa gye giba nga gifunye obutakkaanya oba oliawo n'abo ababitwala biba bifunye obutakkaanya n'abo ababitwala era we bimala okuwalagana
biddukira mu nsozi, biddukira mayinja, biddukira mu nnyanja okwekweka eyo, naye nga bituuse eyo ate gye bisinziira okubeera nga bivanga eyo ate ne bidda eno mu bantu okubeera nga bibatulugunya, okubeera nga byagala babitereeze. Bangi nnyo tubalaba ensangi zino nti batuuka oli n'azimba ali akasiisira ne baleeta engoma ne bakuba ne bakolako emikolo nga oli agamba nze bizinesi zakyankalana, obufumbo bwakyankalana, endwadde ewange teziggwayo, naye nga biri ebintu bye biba bibanja okubitereeza. Kati ne mu kalulu ka 8 we bamala okubeera nga basowagana, bamala okugira abaali mu buyinza bakuttemu ono atawakanyiza, kati eyawakanya nga agamba ye takkiriza nti yawangulwa, ng'agamba akalulu tekaali free and fair, kwe kubeera ng'akola ki, avaawa n'ekibinja kye ne bagenda mu nsiko, kweko okuwalagana, kati n'agenda mu nsiko ne basinzirira eyo okubeera nga balumba bano abaasigala mu buyinza nga baagala okubeera nga bakola ki, batereeza ebyo ebitaatereera. So Peter Baligidde bw'atyo bwe yayisa obubaka obwo mu nsabika eyo. Lumu nali ne Rodfred Sebata n'agamba nti mu baana be yalabye yeegomba nnyo Peter Baligidde n'ekintu kye yajja nakyo nti kyali kipya nnyo, oluyimba ne luweebwa platform nga terukwatibwako nti oba terujja kuba oba ki, naye nga yasabika bigambo nti n'abaagira abaali baweereza ebintu tebasobola tegeera kikyennyini ekyo kye yali ayimbako, y'ensonga lwaki lwasobola okubeera nga lufuna airplay. Ndowooza emyaka kati 37 ng'oluyimba olwo kwe luli ku mpewo luzannya, ate nga lwe lumu era ku nnyimba zi golden songs ez'e Uganda ezitagenda kuggwa ku mulembe oba oliawo okutuusa Uganda ng'emaze okwefuula we baligira ne babijjawo, naye nga Peter Baligidde ne mukyala we bombi Margaret Nampa, Mukama Katonda yabajjulula. Kale kugamba nti omwana mutwale ku Kikaaya College and Vocational School, bali wali e Bulenga ku 7 awo we bakolera emirimu gya basomesa arts ne sciences badde ne boarding. Kati ku vocational omwana ali eno ku secondary okusoma kwa bwereere. Montegeere bulungi, owa secondary ng'osoma eno ku Kikaaya College okugenda eri ku vocational osomera bwereere, kubanga buli kiraasi erina olunaku lwegenda ku vocational nebanga bayiga eby'omu mutwe. Kati gwe ali eyo n'omwana oba naawe kennyini andaba osobola okukwata omwana, osobola okugenda ku Kikaaya vocational n'obanga ofuna omulimu ogw'omu mutwe gw'oyinza okubanga okola. Uganda y'akakyo kano w'obanga toyina ky'olina mu mutwe eyinza okubeerera enzibu okubeera nga ogibeeramu. Ate nkugamba nti Twinex International bali wali e Bulaga ku Lwemityana, basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. St. Michael Educational Center bali wali ekiwanga Mukono, era nabo bava ku baby okutuuka ku P7. Entambula okusula nabyo byonna weebiri. Plan B Records gwe omuyimbi ali eyo ng'oyagala okubeera nga ofuna oluyimba olukuwa breakthrough oba okubeera ng'onywerera mu kisaawe kino eky'okuyimba. Plan B Records webali okubeera nga bakwasaganya ensonga zino. Tokubira nze, bangi ate muze mukubira nze, namba zizo kweziri. Kubira aba Plan B Records oyogere nabo mukanye nabo. Maybe kyoyinza obagamba nti enamba yo nagijje ku platform ya Mzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Kati gwe eyeetaga ennyimba zino eza Kadongo Kamu osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwa Vula Stage wano kolera emirimu gyange, tutunda ennyimba ezo. Bino byafaayo biki n'okuzimba oba oliawo ebintu ebya Kadongo Kamu ebiribeerawo mu bbanga ery'omu maaso. Kale nkugamba nti weesitule oluyimba woboze nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15,000. Woba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15,000. Ku WhatsApp tusiteekako video n'ekirala siri monopole. Osobola okugezaako libraries ez'enjawulo oba search engines
ez'enjawulo kati olwo olukubuze lw'ojja n'ompa ssente nange nembeerawo. Gwe eyeetaaga okulanga ng'olina ebyamaguzi byo byolanga jangu tukolagane, jangu tuwuliziganye tulabe ekye tuyinza okola. Mukyala Namatovu Fatuma yatugambye nti ali mu kkubo okubeera nga ajja alange naffe ye wa byakwambala abakyala. Abakyala omulembe guno atayambadde oyo ekyamazima bagamba si mukyala atuukiridde. Omwami lwaki weegomba owa munno nga lwakuba anyiridde bulungi nga naawe owwo osobola omwambaza? So enteekateeka eyo egenda kubeerawo, genda oyambaze omukyala, va mu kwekomomma, genda oyambaze omukyala, omukyala alabike bulungi. Naawe munnaaye omukyala ali eyo togamba nti munnaaye ate olina ogenda ewa musawo gyendi osobole okufuna emikisa nti banagundi bano basekiganda bakuyitako, oba oliawo waliyinza okuba nga waliwo ekibulwako. Genda oyambale bulungi, abakwetaaga bangi weebali. Ffe ebiseera ebisinga abasajja tufa ku kintu nga tulaba nga wekibeera nga kiri ng'ebirowoozo awo tubigatagata. Kale nkugamba nti enteekateeka ya mukyala Fatuma Namatovu egenda kujja very soon. So mbasaba nti mugende musuubule engoye, abagala obbasuubuza n'okugula sekinnoomu. Sibawadde namba olw'ensonga tanagira naye Sofa ali mu kkubo. Kale naawe ali eyo ne bizinesi yo, y'engeri yokka gy'osobola okubeera nga otuwagira mukyala namba ya Harriet awo Birmingham. Mwami Bob Kabindi Mpima ali London, Lulese Bunza Massachusetts, mukyala Jalia Nanfuka zaawedde w'oli awe e New York. Mukwano gwange Maria Zaku e Chicago, ogamba otya? Maria Zaku ye mukyala eyazanyanga ensi egula mirambo. Mukyala nsi egula mirambo kati ali awo Chicago. Omulala waliwo DJ ali awo e London. Abannayuganda mwebale kubeera nga mutambuza ekintu kino okukijja wano ne mukitwala n'ebweru. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst.
baganda bange mu myoyo njagala ntabagana bwetubetuliza yanange tuli batokwanya kati mwe mulowooza ki ku musaayi gwaffe sebwembanyumiza ebifu wange kati bizuukusa njembe bitambi okwibaga nkolokoka mu birooto ate omwana alokoota na misangwa tigimutta zendoote malibaga ntulege olosetango oba nkosomekibwa obwo obubugo mulira bwe nvugirirwa obwo obugoma nengalabije kuba newereeterwa ezensaasi ngambye nenfuna ekiseera ekizibu sigefuga gaagire ennyinnyirira ogwo omuliro n'omwana alokoota naawe avaayo ekiro kugambye nansaba muto w'ekalamu mukiibi najja n'akayimba akazito yengere bwenkulu esimanga ekkalira yokka nakanyomonyomaako welikudda nekwata mulala namunyanyimbe babuulira bwenti lwani yeeyogerera talimba nebemaba abalombalembezimo n'emisambo gyonna n'amayembe abaami ngalongala abakyala mwebale abaana ngalongala n'abaami bekuto ngalongala abakyala mwebale abaana ngalongala n'abaami bekuto akawalagala mu nkoola tuli batutudde tuli gazimbira obusisira akawalagala mu nkoola tuli batutudde tuli gazimbira embuga yago ekituwemmenta abaana okufuuta ku nazaala tebayulanyo nga babalala bakola kimuli emirimu tufuuta ku nanoonya tikyabula n'oluusi kusiiba ku nguudo emmotoka tulinnya z'abannaffe tibamala negaali basikiri akulema abakazi batandise twesamba n'oluusi mpe bwenkuba okuzingiza oyo nyinimu olubajjembe enjagala liyituyitemu nga balugaali enjagala yeeroboseemu kubanga omusajja gyaliyo atapenya era nze kwemanya omusajja mmekete kubanga lyatuukirira baabawabye nokufuula baabalogo wanga olitalo okudida gwe wankonya naganga topenya wabula odabiranga walusimbi omukono yakonya kati olutamba akatula kitino yagala kubaga wekiyita naddamula naye ddamu tuli batutudde agawalagana mu nkoola gazimbira obusisira agawalagana mu nkoola tuli batutudde tuli gazimbira embuga yago naye kati empologoma ekaaba bannange empologoma ebuga yiyati empologoma ensajja mu buviira ogwo mwana gw'entale alinganga alibeera webweru Jajja Master Kaya yajjange kyamale wasfa winyi agulumizibwe nze mwesibuka mwebalire ddala Honorable Geoffrey Taya mwebala kuba platform. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57 Kikaya College School.